Bwabadde awaayo ekyuma kino, Angela Katatumba awanjagidde bannayuganda nga bwe basaanidde okuvaayo bakwasizeko eddwaliro lino wabula bave mu kunenya obunenya ebitatambudde bulungi. Ate ne Mulago ng'obalaba even them they are struggling, abantu bangi congestion nga bali bubi. Nange ne ngamba lwaki nange siyamba ku kizibu kino kubanga naffe bwendaba ffenna tujja ku Mulago kubanga tulina private insurance, tulina private hospitals gye tugenda, but bw'ogendayo naawe bakugamba nti no omanyi tukoze kye tukola but specialist ojja musanga Mulago. Wano era weeyebaliza Professor Sagadon Wavamuno olw'okubeeranga n'omutima ogutakoowa kuyamba ababali mu bwetaavu ng'ono y'omu ku abo abamukwatiddeko nga bw'annyonnyola. 2014 we partnered with WBS TV, His Excellency Wavamuno, and they did a lot of work. His Excellency Wavamuno delivered quite a number of brand new, being a hospital, things have to be brand new here, brand new clothes for the children, the brand new babies in the maternity ward, and the parents were so happy. I think almost 200 to 300 mothers received clothes, blankets, and what these brand new things for babies, blankets and clothes and t-shirts, everything. Ate ye amyuka Ssenkulu w'eddwaliro lino Dr. Darren Male bw'abadde akwasibwa ebyuma bino ategeezezza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala mu mujjuzo gw'abamama abazaala wabula ng'ono agumiza eggwanga nga bwe waliwo waadi empya eri mu kuzimbibwa. Abaana babeera mu special care bubeera bwana butono bwe buti naye ebyuma byabwe bibeera biki binene n'olwekyo space becomes a space efuuka nzibu naye nembabulira n'okubabulira nti waliyo ekipya ekyajjawo gavumenti yatuwa omukisa tuzimba eddwaliro ly'abakyala abazaala n'abaana bafaana bwe batyo ababebi lijja ku accommodating abaana 50 ekyo kirungi nnyo ate nga nabino we bakola ki we balina ekyo space egenda kuba nnungi ekyenkanidde awo. Ekyuma kino kiweereddwa mu ddwaliro olw'abakyala abazaala kigenda kuba kitaasa obulamu bw'abaana abali eyo mu 6 abazaalibwa nga tebannatuuka nga kati eddwaliro ligenda kuba liwezezza omugatte gw'ebyuma nga bino 8.